The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, akawungeezeko olwaleero ate awuubyeko olubulu lw'ekigere mu Lumbe Lw'omukata Bossa eyatemulwa era ng'ono yakubibwa masasi ku lunaku olw'Essande. Tusaaliddwa nnyo fiirwako jjajjaffe, fiirwako taata, Abaganda baffe abakulu b'ekika, Abaganda baffe ab'ekika eky'Endiga tubasaasideko nnyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'ati bw'alabise n'omukulu leader of opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero wano mu maka g'omugenzi jjajjaffe Bossa eyatuvudde ku maaso era ng'ono yatemuddwa n'amasasi agamukubiddwa okumbi n'ewakaawe. Tubasaasideko nnyo ab'effamire mwenna abako, ab'emikwano n'ab'eŋŋanda ne baganda baffe abali ne baganda baffe mwenna ab'ekika eky'Endiga bannange tubasaasideko nnyo. His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero ate awubye ekigere mu maka g'abafiirwa okukungubagira wamu nabo ate era n'okubagumya maama agume. Though maama yatugambye yabadde anaratinga story ngiri omwami we gye yamufaako munnange nga story ekaabya amaziga naye maama yatugambye tubasonyiwe era n'atusaba tukwataganire wamu ku lw'eggwanga lino. Maama ebigambo bye byabadde bitono naye nga byabadde mu byamulamwa. Oyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bali mugezaako okusaba era ne taata we yali ng'ava mu bulamu bw'ensi yawanika emikono n'agamba nti Yesu. Bwe batyo abatemu ne bagenda mu maaso n'okumwongera ebyasi ebyamujja mu bulamu bw'ensi. Tujja kusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agwe ekiwumulo eky'emirembe era n'abafamire Omukama oyo mwennyini abagumye. Ebigambo si byangu naye tusaasira nnyo maama, tukusaasideko nnyo mukwano gwaffe, tumanyi ky'oyitamu era tuli wamu naawe. Oyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wano mu maka g'omugenzi kati omugenzi Bossa, Engineer Bossa yatemuddwa. Bannange tumusaasidde nnyo. Maama Namwandu tusaba Mukama akugumye. Waliwo ebintu ebyazze nga byafuuse bya kyeyonoonero, nga byafuuse nti buli omu asobola okukikola era nga byafuuse nti abo ababikola bo munnange bakola kye baagala, naye Katonda talya nguzi ate Katonda aba wamu naffe ebbanga lyonna. Tubasaasidde nnyo, tubasaasidde ddala. N'olwekyo mutabani wange Joel leader opposition ndowooza nawe awulira ekitiibwa ky'amaanyi ng'oyita pulezidenti wo okusinga nnyo okuyita ojja kubeera naavansi nga yakuyise. Yangu ogweze ku bakungubazi tweyanzika. Kojja kirabika oyagala kungubya byotandise ebyo. Jjajjaffe Katikkiro enju y'omugenzi mukadde waffe Engineer Lw'omukata Bossa basebo ne banyabo kitalo nnyo, kitalo ddala. Tuze tuwaayamu n'Oweekitiibwa Pulezidenti nga nyumizaamu bingi bitundu bazanyiraawo n'amagezi omugenzi ge yabawanga ku bya bizinesi naki nga bingi byamwogerako era nga bitottola. Tulabanga ng'eggwanga tufiiriddwa nnyo nnyini ddala. Twagala okugumya famire nno nayo ngenza okwesanga nga mulimu bemmanyi abamu nasomako nabo bwe bityo mpola kitalo nnyo
kitalo ddala. Ebyembi waliwo ebintu kati ebifuuse kumpi ebya bulijjo ate nga kikyamu naye kati bifuuse bya bulijjo awatali komo. Twadde mu parliament eyo ne mbuuza Minister wa Internal Affairs ne mugamba naye tusuubiza ripooti ku bantu abazze battibwa. Buli gwe batta nga batusuubiza ripooti. Kaweesi bagamba ripooti ejja kujja Joan Kagezi, waliwo n'ono Ichu Libambi yali kyali waabwe ne bamuli Amanda n'abalala bangi ne batusuubiza nti bajja kutuwa ng'eggwanga ripooti tutegeere exactly ki ekigenda mu maaso. Ne tumujjukiza ne tumugamba nti kaakati mulinze batte bameka ripooti tutegeere exactly ki ekigenda mu maaso ku nsonga zino. Njagala okwebaza abavubuka. Abavubuka ennaku zino babazaalawa nnyo. Abo bayaaye n'abavubuka beekozeemu omulimu ne bagamba nti poliisi yo ejja tugamba bakola ku ripooti myaka 10 myaka emeka abantu bano katubagobe ffe nga ffe. Kwabadde nga kumiransa nafuno kubanga omuntu alina emmundu naye ne mugamba ffe katubagobe abavubuka abo tubakubire mu ngalo. Kyebakoze kyabuzira nnyo ne bagala twagala tutegeere kubanga bwe tunalinda nti banoonyereze biyinza obutagwa ne babyekwatiramu. Era gye byaweredde nga babiri bafudde, omu batugambye agenda awona omu. Kati we tutuuse abantu bagamba nti ensonga zino tugenda zeekwatirangamu. Yeyo message abavubuka gye basindika nti kubanga gavumenti yo kulagajjalira ensonga zino. Abantu baga tetujja kulinda batte n'abalala ensonga katuzenyigiremu. Kakiba kitegeeza abantu bagamba obuyinza bwaffe tuweddiza. Poliisi abantu bano oba bibalemye mugambe mutuyambeko okunoonyereza kubanga babalaze nti basobolera ddala. Kubanga ababbi babakutte, abatemu si nababbi. Era katusuubire nti kati cruise tufunye kuona akyali omulamu zijja tuyamba. Katusuubire tebatugambye nti ne ku kino nakyo tukyanoonyereza tukyakola ki. Ono y'omu ku batemu. Ebintu bino bitiisa namukko oluusi oba oliawo nga waliwo abalina gwe bapulaningira nekigenda mpolampola nekifuuka nnomo nekifuuka kya bulijjo. Such that eventually omuntu bo nga bo gwe batagetinga bwe kimutuukako kiba kifuuse kya bulijjo. So tulina kubeera bulindaala, tulina kwebereramu ng'abavubuka abo bakoze kulaba nti twaŋŋanga embeera eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala eggwanga kubanga lessons tuze tufuna nnyingi mpitirivu ne tulinga abatazipiikinga okukola ekyo ekisaanidde okulebwa. Ate ne bannaffe abali mu gavumenti tubyogera nnyo tugamba nti tewali ali safe, taliiwo. I think olunaku lw'eggulo General Katumba Wamala yabaddewo wano era naye n'awa sitoole ye oyo general ate minisita nera ne bamugezaako. Sajja watu n'afiirwa muwala we, teri ali safe. Eggwanga bwe libanga bwetiti bwe kitambula ng'abalina emmundu bangi bayitirivu, lawlessness nga bwe tukiyita, obutatambulira ku mateeka tewali. So oyinza okulowooza nti kakati gw'oli safe. Kaweesi omugenzi munnange yalina n'abakuumi naye ne bamutta musajja wattu. Tewali ali safe. So kino nakyo kituwe ekyokuyiga ddala bannaffe. Mbeera nnyo nabayo mu paalamenti nga bwe tunyumyamuko ne tuseka ne tuyomba oluusi nga mbaga n'ebintu bino lwaki temubiraba ne mbitegeera nga mmwe. Kino kitulaga nti tewali ali safe. Ffenna tukole ekisoboka ng'eggwanga okulaba nti wabeerawo obutebenkevu. Lawlessness nga bwe tugimanyi eggwewo.
Nasinaito owekitiibwa President nsaba kwanjula ababaka banange owekitiibwa Loisius Mukasa oyo neighbor ow'ekitundu kino era nga twagala okwebaza kubanga obadde ojja nnyo wano kuyimirira wamu ne family. Owekitiibwa Helen Nakimuli mbaka omukyalo w'Ekalangala oyo shadow minister waffe w'ebyempuliziganya yo gavumenti erindiridde tukwasaganya emirimu tubeere mu parliament nga minisita eri tebaliyo babeerawo asimanyi nakumanya nengamba ba shadow minister bange nti kakati mmwe muliwo okwasaganya ensonga era njagala kubeebaza abantu abo president beyankwasa. Njagala okwebaza n'abakulembeze abalala ab'enjawulo bendabye mwe bali kubeerawo bafutu soja bageto youth balengeddeeyo story ekinayo baana ekitalo nnyo ekya muzeeyi nemwe bali kubeerawo mwe bali nakuuma mpisa manyi baddeyo ne bagamba nti tuli bayaaye kakati mwe balina okubalaga nti muli bannayuganda muli bavubuka abaagala ensi yammwe ate muli batebenkevu muli bampisa. Ekyo president kyatugamba si weewaawo kati n'abalala nabo nga mubatabbira nga mubakakasa nti kakati baboyi tubeere ize tulage empisa bwatugamba si weewaawo bana abakadde temubula nnyo just badde empisaamu eggaali bakyali bangaabo manyi babeera omukulembeze buli muntu olina omusembeza n'obategeera ekyo president nakimuyigirako wabeera n'ab'oluzungu alwogera ennaku zino nalufuwa nayogera ng'omuzungu nengamba tekyali wange story kiga oluzungu accent ng'ekyuse nnyo wabeera ne bageto youth nabo n'olaba nga ababeeramu nnyo kikulu ng'abakulembeze. So njagala kwebaza abakulembeze ababaddewo ku nsonga eno n'okulaga ekifaananyi ekyo ekyobukulembeze. Basebo ne bannyabo munzikirize mpite mutabani wammwe president waffe ow'ekitiibwa ennyo Kyagulanyi Ssentamu Robert ajje ayogere gye tuli. Neyanza egessebo leader of opposition mwolidde abaana bageto bagenda bamubalula mpola sebo webale nnyo webalire ddala kojja Ssemukaso naye yalemeddeko ate tukikaaniramuko nnyo naye kojja wange naye ate mukwano gwange kati olumu tukayananga mugamba kojja bwe mbeera waka toleeta bya president naye nalemerako naye kojja nja kugondera leero bamaama bakojja bajjajja bakazwa tewali bagaye bukojja tewavayo muto ebukojja abeerayo bamaama nabakojja ne baganda bange babeerayo oya ne baganda bange bannange kitalo nnyo kitalo ddala. Nze nabadde siriiwo nabaddeeyo mu Amerika nga ndi mu kwewangulira zaawaadi tuli mu kuvimba ne baswaziniga ani tulina paapa kojja Ssemukasa we yankubidde essimu nampa amawulire ag'ekikangabwa n'antegeeza nti kojja Bossa bamukubye amasasi agamwatiddewo kwekubirira ndabe nga ntuuka basebo ne bannyabo newankubadde nzijidde Matayi naye nze wano size nga mukulembeze wabula wano ndi waka. Kojja ono kati omugenzi kojja Bossa abadde close nnyo ne family yaffe. In fact ffe abaana ba Nalunkuma tubadde tumuyitanga kojja Transa kuba kojja ono family yaffe yagiyingiza nnyo mu bizinesi ng'atandikira ku mukulu wange Nyanzi mu kutunda n'okusuubula ebyamasannyalaze bwetyo bwe twakonnekitinga oluvannyuma n'afuuka omukulu w'ekika n'afuuka Luuma naye ng'ali close kojja abadde ayagala nnyo si kika kye kyokka naye n'ayina akakwate ku kika kye. Basebo ne bannyabo nze ndi mwana wa Margaret Nalunkuma ye muwala
wa mulodoka ekiyingi yabeerange kamokya jajjanga oyo mulodoka ekiyingi yali close nnyo n'ekitaawe w'omugenzi kati. In fact jajja kiyingi ye yali Katikkiro wa Namusota. Jajja kiyingi yali Katikkiro wa kitaawe w'omugenzi eyitibwanga Israeli Bossa. Yali Namusota ono kojja Bossa kati omugenzi gwasikidde. Jajjange kiyingi azaala maama yali Katikkiro we. Era n'omugenzi lwali obwa Namusota jajjange Kambe yamusumikira obwa Namusota. Jajjange Kambe ne jajja kiyingi bebasaawo obusaabala ku bijja bya Kambe. So wano ndi mujjwa era munkwate bulungi. Kitalo baganda bange nnyo ffe nga family tufiiriddwa nnyo newankubadde kati bino bye nafuuka sometimes family yange okuba keepinga nga bali safe okujjako bano bakojja bange baze mukasa baamiri ensana n'abakojja bange abo bakojja kitooke mbagala from a distance kubasangala obusajja bumanye nti oyo naye muganda we oyo naye kojjaawe bubabuza emirembe. Naye nga nange ndi mwana wammwe kojja nange ndi mwana gwandiga wadde nga neddira mbogo naye ndi mwana gwandiga kati gwe laba mix eyo y'embogo n'endiga nyinza okutomera omuntu ate nga akabiro k'endiga mpologoma kati mix eyo mugiraba. Bannange kitalo nnyo kojja Bossa simulabyeko. Kojja Bossa mulwadde. Kojjange Bossa oyo yakulira omutuba gwa Kambe ensasa mu Mawokota. So tuli very connected. Ate maama yafa yatulekera nnyo abasaidi ye era ffe tukulidde nnyo okusaidi ya maama okusinga ya taata. Era bazadde baffe abasinga bandiga era n'abatukuza empisa abakojja kitookerwa kuba kati akaddiyemu naye teyali nga wakuwena ebiseera biri. Kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwako omukadde waffe ono naye tekikyewuunyisa muntu yenna okuwulira nti gundi bamutemudde yensi gye tutambulira mu baganda bange. Era ffe yensonga lwaki twewaayo tukomye bino ebintu bwebiti kubanga wadde tuliwo naye abalina emundu tubamanye wadde abatemu abamu babula ni waliwo niwe batemula abantu baffe ng'ensi eraba Zebra Ssenyange bamutta ng'ensi eraba era n'abamutta tubamanyi. So ebyo tugezaako okukomya baganda bange ate tuzze tubagamba nti tewali muntu yenna ali safe. Nze byogera kubanga anytime bayinza okubagamba mutabani wammwe ne bamutemudde naye nga tumanyi abagala otutemula. Nze mmanyi abatemu bakulemberwa Museveni abati amujaga omwana yabyogedde era ng'oggyeko ku mulundi guno we baasagidde mu musaayi gutasagirwako ne babaddenga babulanga bwe batyo. Katusuubire n'abo be bakutte tebafiire mu kkomera oba mu ddwaliro ne batugamba nti naye yafudde. Tewabeerangawo lipooti n'emu ku muntu gwe batemudde, tekibeerangawo. Adde mpuliriza maama Nabbosa ow'ekitiibwa yabadde ayogera awo ku TV. Oyo maama wange, oyo sisita wa maama wange naye yabadde ayogera n'agamba twabadde tusuubira abantu balala be bayinza okutta naye sono kituufu basuubira okutta be baffe bammwe ba common people mmwe. Naye nze mbagamba tewali ali safe. Olaba bakuba genera amasasi ne bagakuba n'abasumba bwe gaba nga gaali gaddala
kakati batemudde mukulu wa kika. So tubeera twebuuza ani addako. Yensi gye tulimu bamaama bataata. Yensi gye tulimu. So bwetugezaako okukomya bino ebintu tuba tetubikomya mu bubi nedda. Ate tetuba bakozi ba fujjo. Zabendiga mwe mwankuza abaana bafujjo mutukuza mpisa. Era ne bino byenjogera nabijjamu mwe mwanzala mwe mwanyusa ze naye nkabandiga. So bino byenjogera saabisoma mu ssomero. Nabiyonka mu bbeere lya nnyabo Nalunkuuma. So mbanjagala nnyo tusigale nga twefumitiriza. Jjajja tugenda muzika naye kiriko maddi. Abantu baffe bameka balina okuttibwa kino ne kikoma. Uganda ki gye tukuliddemu naddamwe bakadde baffe mwabe ebitiibwa. Ba Buganda bw'ogendako ekitalya 9 ku 10 baana ba Buganda. Ate ng'ekisinga n'obba wambisa n'obba tulugunyisa olumu ennyendo zaffe zino ezakagala. So embeera gye tulimu bakojja ne bamaama. Era kye tulina okomya. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bannange kitalo okuba nti kati tuli wano nga jjajja teyakaddiye. Omusajja abadde decent, omusajja abadde omukozi, tali mu byabufuzi, toyinza gamba nti talina mpalana n'abantu. Musajja mukkiriza naye bamutemudde. Kakati gwe gwani? So kitalo nnyo basebo ne bannyabo, bigambo bijja kuba bitono bwe biba nga bibadde bitono, naye byebyo. Ntuusa eri famire ya mukoddomi wammwe JW Centamu kati omugenzi, eri baganda bange bonna, eri ekibiina kya NUP kyenkulembera, n'eri bannayuganda bonna benkulembera kuba nze pulezidenti wakulu. Era abendiga mwazaala nnyo. Era mbeereyo ngamba abantu bwe mundaba gino emimwa gyali gya maama, gano amaaso gaali ga maama, ne buno obwongo bwe mulaba. So mwebale nnyo abendiga kutuzaala na kutuyola. Kitalo nnyo ekya jjajja, kitalo ddala. Katusuubire tebanaswala ne batuwa lipooti. Naye kusingira ddala tulina okukolera awamu okulaba nga eno embeera tugikomya. Eno embeera tegenda koma baganda bange okuggyako nga tugikomeza. Njagala okusembayo nga neebaza abaana aba boodabooda. Mwebale kuba bavumu. Era ekyo kye mwakoze kibeere kyakuyiga eri mmwe. Bawamba baganda bamwe bulijjo, gwe bawamba tadda. Kyemugamba temusobola kwewaayo ne muvumba katira kakasajja akamu akalina emmundu ne musalawo ekyo kakolera. Kati bwebanga yenkola bajja kulekerawo okuwamba abantu baffe, bajja kulekerawo. Kitalo nnyo basebo ne bannyabo, omwoyo gw'omugenzi Mukama agw'omuza emirembe. Naffe tusigale nga tugezaako okulwana okutereeza ensi yaffe, tugenda ogivaamu tugirekera abaana baffe nga yeeyagaza, kuba kati teyagaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssaabasajja Kabaka gutusinze nnyo. Bannange engalo ez'amaanyi eri omwana wammwe. Omukulu abadde ayogera, meeya wa kitundu kino n'atuuka. So President Meya tubeera naye almost every day. Ajja n'atukumaakuma era n'essaawa zino waali. Banyabo ne bassebo nja kubeebaza okuwuliriza omwana wammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama abeere nammwe.
Ebyo bigambo ebirungi bivudde wa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bigamba abakungubazi abazze okungubagirako jjajjaffe omutaka Lumbe Bossa eyatuvudde ku maaso toyenza nnyo President akadde k'otusuulidde ate okujja okungubagira wamu n'abafamire. Bannange jjajjaffe yatemudde obutemu lwa nnyongero kibajjukiza naye abamutemudde beba abantu baffe abatuli okumpi abaapatana ogw'okutta abantu era nga bano bagenda mu maaso n'okukola effujjo ko bannayuganda naye tubalaba.